الولي المولى الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا قاسم المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه العظماء ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. وبعد، mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukunganiza mu kifo kino mubimu ku bifo mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala byasinga obwagala ku mwaliro gw'ensi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutujja mu kifo kino okujjako nga tubadde mu baddu abasonyiyiddwa, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga watukuŋŋaanyiza mu kifo kino era tukuŋŋaanyize mu jjana ye ekitiibwa. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye era atutaase ekibambulira ky'omuliro, atuwangaza obulamu bwaffe obusigaddeyo nga tuli basiraamu era atutte nga tuli bakkiriza. Tuzzaako okubalaamira nga naffe tetwefudde banjawulo oluvannyuma lw'okusaalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutya Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga zino bbiri. Ensonga esooka kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mulazi waffe Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira tumutye, si kyabweyagalire wabula kyabwatteeka. Yagamba Allah nti walakad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Abatusooka nga tetunnajja naffe abaliwo mu kaseera kano n'abagenda okujja nga tumaze okuvaawo, kubanga sifa ab'enkomerero. Ekiragiro gye tuli tekigenda kukyuka ekyokutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovola abalongoofu abatusooka bakyeraamiranga buli lwe baakuŋŋaananga nga bwe tukuŋŋaanya olwaleero. Mu mbeera y'emu nange mbalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu kyama ne mu lwatu, nga waliwo abantu ne bw'obanga oli omu. Okutya Allah mu bufunze kuteeka mu nkola biragiro bye nakweziyizako byagaanyi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabirire ekyengera ekyokumutta. Lumu omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba, ya Rasulallah, owange ku mubaka wa Allah, ayu lmuslim afdal. Abasiraamu bangi naye mubasiraamu abo bangi musiraamu kyasinga okuba omulungi. Saba Allah atuteeke mu basiraamu abalungi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuddamu nga naffe atuddamu, namugamba nti ahsanuhum khuluqa, omusiraamu asinga okuba omulungi wakati mu basiraamu abangi yoyo abakira oba abasinga empisa ennungi. Si kyembadde njagalamu. Kyembadde njagalamu kyekibuuzo ekyokubiri. Omusajja yabuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abakkiriza nabo bangi, naye ayyul mu'min akyas, mu bakkiriza abangi mukkiriza ki asinga okuba omugezi nga yabasinga okuba omugezi? Tusaba Allah tuteeke mu bakkiriza abagezi, kubanga si buli mukkiriza nti abeera mugezi, naye tusaba Allah atuteeke mu bakkiriza abagezi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuddamu namugamba nti omukkiriza asinga bakkiriza banne obugezi aktharuhum lilmauti dhikra, yoyo abakira oba abasinga okujjukira okufa.
abali wana basembedde mu kifo kino mbalamira nga nange sejjeemu nti akaseera konna tugenda kufa, tugenda kusinkana ani? Allah. Ekyo si kyekikulu ekyokufa. Ekisinga okuba ekikulu ofudde otya. Okufa kugenza okusinkana ng'oli mu mbeera ki? Kugenza okusinkana ng'oli musiraamu oba kugenda kusinkana nga toli musiraamu. Si kyembadde njagalamu era. Kyembadde njagalamu ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyaddamu oluvannyuma lw'okumugamba nti asinga obugezi mu bakkiriza be abasinga okujjukira okufa. N'amugamba nti n'atakomaawo kujjukira bujjukizi kufa nti ngenda kufa, wabula wa aktharuhum lilmauti istidada, oyo abasinga okwetegera tokwera okufa. Ate oyo mugezi mu bagezi bonna. Tuli ffenna mbalamira nga nange sejjeemu okubeera abagezi. Omugezi afaanana atya? Olunaku terusobola kuggwaako nga tajjukidde kufa. Oba bukedde nga bukeesezza tabeera nasuubidde nti agenda buzibya. Ate wabuzibya era essuubi libeera ttono nti agenda kubukeesa. Kyovula bwe baswala ajanguya. Bwekuba kwenenya talinda nkya. Bwekuba kuwaayo zaalinamu mu kaseera akawaayo, kubanga ebigenda okubeerawo enkya tabikola ki? Tabimanyi. Mbalamira nga nange sejjeemu okubeera abagezi. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ku bigenda okubeerawo ng'abantu bamaze okuyingizibwa omuliro. Tusaba Allah atuteeke kuba tagenda kuyingiza muliro, era n'atubuulira kuzimu ku mbeera zaabwe. Mu Suratu Fatir aya ya 36 ne ya 37 Allah yagamba nga ayogera ku mbeera y'abantu b'omuliro nti walladhina kafaru, abakafuulira Allah, lahum naaru jahannam la yuqda alayhim fayamuutu, balina okuyingira omuliro era bagenda kuyingizibwa omuliro, naye bagenda kugubeeramu, tagenda kubasalirawo kufa oba kubeera balamu. Tuli ffenna walladhina kafaru lahum naaru jahannam la yuqda alayhim fayamuutu wala yukhaffaf anha min adhabiha, era oba naabanga bagulimu tagenda kukkiriza Allah kubakendeereza ku bibonerezo byagwo. Tuli ffenna si kyembadde njagalamu. Kyembadde njagalamu ye aya eyo eya 37 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wahum yastarikuuna fiha, bagenda kukubeeramu nga bali mu kuwoggana, nga bali mu kuboyaana, nga bali mu kwejjusa, naye nga mu kaseera okwejjusa tekukyagasa nannyini waako, nga yebasaba Allah nti rabbana akhrijna minha, omulezi waffe Allah tuwulidde tulabye biwali otulagalanyisa, naye tukusaba ekintu kimu, tuyambe otuzzeeyo ku nsi, na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, tubeere nga tukola ebyo bye tutaakola omulundi ogwasooka. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubazzaamu ansa ziri bbiri. Agenda kubagamba nti awalamu nu'ammirukum, mwabansaba okubazzaayo, awalamu nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, saabawangaaza ebbanga nga buli omu lyali mumala okujjuukiriramu embeera eno gye mulimu.
ekyokubiri saabasindikira ababaka kivula Allah agamba nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula Allah si wa kubonereza muntu yenna okujjako nga yamala kumusindikira muki mubaka ensonga ezo bbiri banazi bagamba ebyokwekwasa bijja kuba biweddeyo era okwogera n'okuwogana n'okukola ki bijja kuba biwedde kubanga ekisookera ddala buli omu Allah yamuwangaaza akabanga nga kammala okukoleramu bigenda okumuyamba ng'amaze okusinkana Allah ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yabasindikira ababaka kati kino kibuuzo nga kidda gye muli nga kigenda eri abalemedde ku bwenzi abalemedde ku ssente za looni za interest abalemedde ku busamize abalemedde ku irizi abalemedde ku ab'ennyimbe abalemedde ku bazambi ng'abatiisa bakujjidde ab'enjawulo Allah abasindise Allah wanaaba akubuuzizza ensonga ezo ebbiri ogenda kumuddamu ki teekateeka ansa gy'ogenda okuddamu Allah oluvannyuma lw'okubuuza ebigambo ebyo ebibiri ekisooka saakuwangaaza emyaka 3 oba 4 oba 5 gyali tegikumala ekyokubiri saakusindikira ababaka nkakasa bulungi nti teri akola bwenzi okujjako nga Allah yamusindikira ku bubaka ng'amugamba ave ku bwenzi teri alina shiriki yenna gwakola okujjako nga Allah yamusindikira ku mubaka nti shiriki Allah yamugamba gwakyamulemeddeko teekateeka ansa Allah wanaaba akubuuzizza olwaleero biidhinihi tabaraka wa taala tugenda kwejjukiza ku mulamu ogugamba nsonga ki eziviiriddeko abantu okulemera ku shiriki tuli ffenna nsonga ki eziviiriddeko abantu okuba nti abawalimu ne bayimirira wano okuva ku makya paka lw'eggulu nga boogera ku shiriki yekka abantu baddayo basigala nga bakola shiriki era oba okoze research abakozi ba shiriki beeyongera buli lunaku newankubadde nga abawalimu bagezezzaako nga bye basobola okusomesa obubenje obuli mu shiriki lwaki abantu bakyalemeddeko nsonga ziri 5 zetwateeseteese biidhinihi tabaraka wa taala lwaki abantu bakyalemedde ku shiriki newankubadde nga obubaka bubajjidde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abawulira wabanga Allah atusindikidde ababaka kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutubuuza ensonga esooka ndagenda ku nsonga esooka mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyajogera weyagamba nti inna alladhina kafaru mazima ddala abakafuwalira Allah wabamujemera sawaun alayhim aandhartahum am lam tundhiruhum la yu'minun akabonero akalaga nti akasooka akalaga nti si basiraamu tuli ffenna newankubadde basobola okulabikako obubonero obulaga nti basiraamu kungulu ye aya Allah eyo gye tusomye Allah yagamba nti newoobagamba newoobatiisa naki bo basigala bakyalemeddeko inna alladhina kafaru abakafulira Allah subhanahu wa ta'ala kyekimu obatiisizza oba tubakoze eki tobatiisizza bo basigala bakyagenda mu maaso naye ensonga ziri 5 mu bufunda bw'obudde ensonga esooka lwaki abantu bakugubye baganye bagaana newe mwogera mutya newe mukola kiki basigala bagamba tetujja kukola ki tetujja kuva ku shiriki nsonga esooka abasiraamu abasinga tebategeera makulu ga kigambo kye bakkiriza
abasiraamu abasinga tebategeera makulu ga kigambo kye bakola ki. Statement eno ntuufu gifumitirizeeko. Singa abasiraamu baali bamanyi ekigambo kye bakkiriza amakulu gaakyo, singa abasinga obungi bava dda mu busiraamu. Singa abasiraamu bangi singa bategeera amakulu g'ekigambo kye bakkiriza, singa bava dda mu busiraamu. Naye olw'okuba tebagategeera, kyova olaba kyabulimu. Statement eyo giwulidde bulungi. Statement eyo gitumufumikizeeko ntuufu. Kubanga abashiriku b'e Makka baagaana okukkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nsonga ki gye baawa? Baamugamba nti ekigambo ekyo ky'otujjidde nakyo bwe tuba twetegerezza bulungi amakulu gaakyo, kitegeeza ffe kuva kusamira, kitegeeza ffe kuva kuyiriza, kitegeeza ffe kuva mu nnyimbe nakweddira. Ne bagamba nti ate nga tetuliredde kubikola ki? Kubivaako. Ne bagamba genda n'obusiraamu bwo, tetujja kubikola ki? Abo nno baali balungi, naye ab'ennaku zino bakkiriza obusiraamu, bakkiriza ekigambo la ilaha illallah, naye nga tebategedde makulu gaakyo. Kyova ne statement eno ntuufu. Abashiriku b'e Makka abaagaana okusiramuka, ne balemera kusinza amasanamu, ne balemera kusinza lubaale n'ebisigadde, baali balungi okusinga abasiraamu bangi abagamba nti basiraamu bangi ku mulembe guno. Lwaki? Bali bakigaana luvannyuma lwa kukitegeera. Bano ab'ennaku zino bakikkiriza nga tebakitegedde. Enjawulo ogiraba eriwo. Okikkiriza, ogambe nkikkiriza naye nga totegedde makulu gaakyo. Kitegeeza ogenda tutuuka eno gye wakkiriza otandika okukola ate ebikontona nakyo kubanga tebakikola ki? Tebakitegeera. Statement eyo ntuufu gyetegereza. Kati ensonga esooka eremesezza abantu mu shiriki ng'ebibbo bya lubaale babirina wansi mu bitanda ate nga n'emizikiti bajja. Tuli ffenna nga basaala esswala ate nga n'enjiri bazikola ki? Ensonga esooka tebategeera makulu ga kigambo kye bakola ki? Singa baagategeera, singa ebyo tebakyabikola. Tuli ffenna. Naye olw'okuba tebaagategeera, kyova olaba bakyabikola ki? Bakyabikola. Ab'ebitiibwa balungi, bwe tuba tusitudde wano abantu, nkikakasa sigenda kusitula muntu, naye tuba tusitudde abantu, nkikakasa nti ku 100 kuliko abantu 5 abamanyi amakulu g'ekigambo la ilaha illallah amatuufu. Naye mbasaba ab'ebitiibwa tusooke tuddeyo ku kikolo tutegeere ekigambo kye twakkiriza. Oba oliawo kinaatuyambako okubeera mu busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala tukole ki? Era oba oliawo abasiraamu abakola shiriki bajja kukendeera kubanga abo basinga obungi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yagamba nti wama yu'min aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Abasinga obungi bagamba bakkiriza Allah naye ng'ekituufu basinza ku lubaale ate nga basinza ne kwani, kitegeeza tebakkiriza Allah mu butuufu okumukola ki? Bw'okumukkiriza. Makulu ki ag'ekigambo ekyo amatuufu? Kubanga eri amakulu g'ekigambo ekyo agatali maki? Matuufu. Mu bufunze amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu, la ma'buda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako ani? Allah. Eri abavunula ekigambo ekyo nga bagamba nti tewali kisinzibwa mu biriwo okujjako Allah, aga makulu si maki? Kyova olaba basanga mu lubaale balina amasabo ate nga n'emizikiti bakoze ki?
kubanga amakulu g'ekigambo la ilaha illallah kye bagamba nti bakkiriza tebagakola ki tebagamanyi. Singa baali bagamanyi gali amatuufu tebandibikoze ebyo, kubanga amakulu ago amatuufu gabaziizaako ebyo bakola ki bye bakola. Tugambe nti amakulu ago g'ekigambo ekyo amatuufu, la maabuda bihaqqin illa Allah, tewali kisinzibwa mu butuufu okujjakaani. Gati kitegeeza ki mu bufunze nti ebisinzibwa bingi abantu bebakola ki bebasinza, naye amazima gali nti si bye birina okusinzibwa. Abasinza ente weebali, abasinza emmese weebali, abasinza lubaale weebali, abasinza ensozi weebali, abasinza ebibbo by'abalongo weebali, abasinza byonna ebasinza ebitali Allah bangi era weebali, naye bakikola mu bukyamu oba mu butamanya. Gwe balina okusinza mu butuufu yani ye Allah. Wofuunula ekigambo la ilaha illallah n'ogamba nti tewali kisinza omubiri wo okuggyako Allah, obanga agamba nti buli kisinzibwa aba Allah, okyoba otegeeza. Era obanga yategeeza nti abasinza olusozi baleke basinze, oyo yani ye Allah. Abasinza lubaale tobaakola kyobagamba, yoyo Allah. Eyo nzikiriza nno yemu ku nzikiriza z'abasuufi eyitibwa bagiyita wahdatul wujud ba wahdatul wujud. Bo bagamba nti kyola Katonda ali buli wamu ekisooka, nti ate asobola okulabikira mu buli kimu, asobola okulabikira mu mbuzi oba osanza agisinza tobaako na kyomugamba, kubanga ayinza okuba Allah alabikidde mu ki engeri gyali buli wamu. Kati enzikiriza y'abasuufi, naye n'abasiraamu bangi abagamba nti basiraamu balina enzikiriza eyo oba balowooza nti ge makulu g'ekigambo la ilaha illallah maki amatuufu. Waliwo abalala abalaba nti kasita ogamba nti nzikiriza Allah era n'okkiriza nti Allah gyali, era n'okkiriza nti Allah yatonyesa enkuba, n'okkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yalabirira, yatta era yawa obulamu, eriyo abalina endaba nti gega amakulu g'ekigambo la ilaha illallah ekitali kituufu. Era olimba omugamba nti gwe tewakkiriza Allah, tulifena akuddamu nagamba nti nzikiriza nti Allah yantonda, nzikiriza nti Allah yandabirira, nzikiriza nti Allah yampa obulamu, nzikiriza Allah nti yagenda okunzita, nga ye alowooza nti gega amakulu g'ekigambo la ilaha illallah kyeyakola ki kyeyakkiriza. Amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Nga tukomekereza ensonga eno, olina okumanya ebigambo 6 ku kigambo la ilaha illallah. We bayitanga abamanyi ekigambo la ilaha illallah, ng'ebintu bino 6 tobimanyi towanikanga ku kigambo ekyo. Tuli ffena ebintu bino 6 ku kigambo ekyo oba obimanyi, oli mu bantu abamanyi ekigambo la ilaha illallah, abaategeera amakulu gaakyo nekyo kitegeeza. Ekisooka, olina okuba nga omanyi amakulu g'ekigambo ekyo amatuufu. Tuli ffena amakulu ago tugalabye. Ekyokubiri, olina okuba nga omanyi empagi z'ekigambo ekyo, kubanga amakulu gaakyo galabikira mu mpagi zaakyo ebbiri. Tosobola kugamba nti omanyi amakulu g'ekigambo ekyo okuggyako ng'omanyi empagi z'ekigambo ekyo emmeka ebbiri. Tuli ffena annafyu okugjawo wal ithbat n'okunywezaawo. Ojjawo ki? Ojjawo ebisinzibwa byonna byolaba abantu basinza, n'okikakasa mu mutima gwo nti si bye birina okusinzibwa, olwo oba obijjeewo. Ababisinza tebamanyi oba balyaza amaanya bawakanyi. Tuli ffena ekyokubiri, woba ogina byojjeewo olina okunywezaawo. Onywezaawo ani? Onywezaawo Allah subhanahu wa ta'ala nti yalina okusinzibwa mu butuufu. Ebisigadde byonna si bye birina okusinzibwa. Kati geega amakulu g'ekigambo la ilaha illallah galabikira mu mpagi zaakyo emmeka ebbiri. Woba tolina
bintu ebyo bibiri tosobola kugamba nti omanye makulu gaakyo. Tuli ffenna kyova tugamba nti omuntu agenda n'asomira wanagenda mu ssawo najja mu muzikiti n'asaala aba tamanyi makulu ga kigambo ekyo, kubanga ekyo kyakoze kikontana n'amakulu g'ekigambo ekyo. Kuva tugamba nti ensonga esooka eremezza abantu mu kuba nti eri gye bali n'eno gye bali tebategeera makulu ga kigambo la ilaha illa Allah. Ekyokubiri si beesimbu gye kiri, si beesimbu, balimu obunnanfuusi. Tuli ffenna bagamba bakikkiriza naye ate nga bakola ebikontana n'ekigambo ekyo. Si be bannanfuusi abo bayolesa obusiraamu ku ngulu naye ate nga ebikolwa byabwe n'enzikiriza yaabwe ekontana n'amakulu g'ekigambo ekyo. Kati ova olaba nti ensonga esooka eremesezza abantu mu kusinza ebitali Allah ate nga bebasinza ne Allah tebategeera makulu ga kigambo ekyo. Singa bagategeera, singa eri baavaayo dda, oba singa obusiraamu babuvaamu, kubanga oli asobola okugamba nti nze siriredde kubivaako. Okitegedde bulungi ng'abashiriku b'Emakka bwe baali tebaaliredde kusinza masanamu gaabwe, tebaaliredde kulekeraawo kugasalira, tebaaliredde kulekeraawo kwesibayiriza. Ne bagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti genda n'obusiraamu bwo ffe tubukoze eki, tubuganye. Lwaki? Tubutegedde kye butegeeza naye tetuliredde kubikola ki, kubivaako. Bye twasanko bajjajjaffe, bye twasanko bakitaffe, era naffe tetuliredde kubibeera nga twawukana nabyo ne bawangala nabyo. Abamu ku abo basiramuka oluvannyuma, abalala ne ba Allah n'abajjulula nga tebasiramusa. Tuli ffenna nabwe kituufu okulaba nga ekyokusatu kyolina okumanya ku kigambo ekyo kyekyokubanga olina okumanya obukwakkulizo bwakyo buli musanvu. Tetusobola kubimalayo byonna olwofuna lw'obudde, naye olina okubanga omanyi obukwakkulizo obukufuula eyakkiriza ekigambo ekyo okukkiriza okutuufu buli musanvu. Akasookera ddala al-ilmu, olina okubanga omanyi ekigambo ekyo ebikikwatako, olina okubanga omanyi ebikwata ku Allah, olina okubanga omanyi ebikwata ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olina okubanga omanyi ebikwata ku ddiini yo. Tuli ffenna ekyokuna kyolina okubanga omanyi ku kigambo la ilaha illallah, olina okubanga omanyi ebikyonoona. Tuli ffenna kubanga tosobola kukikuuma okujjako ng'obimanyi. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu asobola okukuuma amata ng'agaguze ku makya ssaawa 2 ng'ayagala kuganywa ssaawa 6 ez'ekiro. Tosobola kuŋŋamba nti asobola okugakuuma okujjako ng'amanyi ebigoonoona. Bw'abanga amanyi ebigoonoona ajja kusobola okugakuuma, naye bw'aba tamanyi bigoonoona tajja sobola gakola ki, ajja kugateeka mu kasepishi nga kalimu omunnyo gaffe, ajja kugateeka mu kasana kubanga tamanyi bikola ki. Kati tosobola kuŋŋamba nti ekigambo la ilaha illallah okimanyi okujjako ng'omanyi ebikyonoona biri 10 nga oba obikoze ekigambo ekyo kisazibwamu oba tokyakirina amakulu obusiraamu obuvaamu. Kati abasiraamu bangi bagamba bali basiraamu bakkiriza ekigambo la ilaha illallah naye nga tebamanyi nti eriyo ebisobola okwonoona ekigambo ekyo, amakulu nga tebamanyi nti basobola okugobebwa mu busiraamu. Kyova olaba bakola ebibajjisa mu busiraamu ne bagambibwako nti kyokoze kikujjisa mu busiraamu, ne bagamba nti gw'olabye ŋŋambyeko nti mbuvuddemu, nga bakimanyi nti ekyokugamba nti mbuvuddemu kyekikujjisa mu busiraamu kyokka, ate nga biri 10 n'okusingako awo byosobola okukola oba byosobola okwogera oba byosobola okuba nabyo mu nzikiriza mu kifuba kyo ne bikujjisa mu busiraamu, omanyi oba tomanyi. Kakitegeeza nti omuntu amanyi ekigambo ekyo mutuufu okukimanya era yakikkiriza mu butuufu okukikkiriza alina okuba nga amanyi ebikikola ki, ebikyonoona. Ekyokutaano olina okumanya ku kigambo ekyo, olina okuba nga omanyi ekigambo ekyo bye kikwetaaza, kikubanja ki, buvunaanyizibwa ki bw'olina gye kiri, nga oba tobikoze kiyinza okuva mu ngalo, oyinza okufiirwa ekyengero ekyo, olina okuba nga obimanyi.
obituukirize, kubanga wonaawe tobituukiriza kijja sigala bikikubanja, tojja kubeera nanyini waakyo. Tosobola kuba nanyini wa kigambo ekyo okujjako ng'obikola ki, obimanyi, binoonye obifune obeere nanyini kigambo ekyo. Kisembera naye ekyomukaaga, olina okuba ng'omanyi wa ofuniramu singa oba okikkiriza. Fadhaa'il la ilaha illallah, ebirungi byofuna ku nsi. Ekigambo ekyo kirina ebirungi. Mu Kabuli gye tulaga ekigambo ekyo waliwo ebirungi Allah byateekerateekera bannanyini baakyo, ne ku lunaku olw'enkomerero waliwo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yasuubiza bannanyini baakyo. Tuwangala ku nsi nga omuntu takola kintu okuggyako ng'amaze kunoonyawo baafuniramu, naye abantu tebafaayo kufuna wayo bafuniramu mu kukkiriza kwabwe ekigambo kye bagamba nti bakkiriza. Ebintu ebyo mukaaga mu bufunze olina okuba nga obimanyi, olyoka otwalibwe nti ekigambo ekyo wakikkiriza mu butuufu okukikola ki, okikkiriza. Kisemberayo ddala abantu tebamanyi busiraamu kyeki. Kyova olaba bajja mu mizikiti ne basaala, ate ebibbo wansi w'ebitanda byabwe ne bisigalayo, ne beebikkirira, ate nga iri zibaziira mu biwato byabwe, oba bazisiba abaana baabwe zibataasa obulwadde, oba bazisa mu bisolo byabwe bireme kubbibwa, n'ebifaanawo ebityo. Tebamanyi busiraamu kyeki, naye ate nga bagamba baki, basiraamu. Era kakasa bulungi ti singa tubuuza wano obusiraamu kyeki, ku 100 tusobola okufunako batono abasobola okunnyonnyera obusiraamu kyeki, naye ate nga bagamba baki, basiraamu. Ekimu ku binnyonnyola obusiraamu, obusiraamu bulina paati 3 tuli ffenna. Paati esooka al istislaamu lillahi bitawhid, okwewaayo eri Allah mu mbeera y'okumwawula, tuli ffenna. Paati ey'okubiri al inqiyaadu lahu bitaa, okubeera omugonvu n'omuwulize gy'ali, nga kyalagidde okola kyaganye ng'okyewala. Ekyokusatu walbaraatu min ashiriki wa ahli, kyembadde njagalamu. Obusiraamu kitegeeza kwewala shiriki, okyagedde bulungi, n'okwewala abo abamukola. Lwaki abasiraamu bagamba nti basiraamu ate nga bakola shiriki? Bategera obusiraamu abo? Kubanga obusiraamu paati ey'okusatu kitegeeza kwewala shiriki n'abamukola. Kyokka abantu bakola shiriki ate nga bakola obusiraamu, ate nga bagamba basiraamu. Bategera obusiraamu abo? Tebategera busiraamu, naye nga bagamba baki, basiraamu. Twebaza abakulembeze b'ekifo kino olw'okuba nti bateeka darusu zino, bagezaako okwejja emiguwa mu bulaku bwabwe. Abakulembera ekifo kino bejja omuguwa mu bulaku bwabwe. Temuyina kyemugenda kubagamba mu maaso g'ekitiibwa. Tuli ffenna singa bagaana okukola kino kyebakola, abantu ne basigala nga bagenda mu shiriki nga bajja ne mu mizikiti, mugenda kubabanja. Tebabaterawo mbeera ya kusoma, kuyiga ddiini yammwe. Naye okuva ye bakikoze, omugoba bwejje mu buki, kisigadde gye muli. Okukkiriza kwammwe oba okugaana kwammwe kuli gye mukola ki, gye muli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuteeke mbawulira era batuuse embeera zaabwe. Kati abantu abasiraamu bangi bagamba basiraamu naye nga si baki, kubanga ebyo byebakola ebyokgenda mu masawo, ebyokwaba ennyimbe, ate nga bebajja mu mizikiti, bikontana n'ekigambo ekiyitibwa busiraamu, ate nga bagamba baki, basiraamu. Tugambe nti paati ey'okusatu etegeeza obusiraamu kwewala shiriki n'abamukola. Olina okwewala shiriki yenna n'emiteeko gye gyonna, ate olina okwesamba abamukola, kubanga wonaabeera nabo kyaddaaki basobola okuwaliriza paka bakusikasika paka mu bye bakola. Kati olina okubabeerako distance. Obusiraamu tebutegeeza, naye wena tubikola ate nga tugamba tuli basiraamu. Tuba tetulimba olwo, tuba tulimba. Ensonga ey'okubiri, obudde bugenda, lwaki abantu balemedde mu shiriki? Ensonga ey'okubiri,
esooka tugambye tebategeera makulu ga kigambo kye bakkiriza, singa bakitegeera tebandibikozeeko. Nsonga eyokubiri, abasiraamu bangi tebamanyi nti ebyobuwangwa n'ennono ddiini tebakimanyi. Kyova olaba ababikola neeno ne bajja ne babikola eri ddiini neeno ddiini. Kitegedde bulungi? Kati eri eddiini bagikola neeno ne bajja ne bagikola ki? Nga tebamanyi nti biri bigwa mu eri eddiini. Oba kitegedde bulungi? Kubanga olumbe lugwa mu eri ddiini. Kitegedde bulungi? Kati omusiraamu akeera ku makya n'agenda n'ayabya olumbe aba akoze ekiri mu ddiini eri, ate najja n'asaala n'aba nga akoze ekiri mu ddiini eno, aba atambuza eddiini meka? Ate nga Allah abagaza eddiini etya? Kati abasiraamu bangi tebamanyi nti eri ddiini. Ebintu ebikola eddiini bibeera bisatu. Buli wobiraba mu society y'abantu omanya nti egibaliko ki? Ddiini. Ekisooka abakulembeze. Teri ddiini okujjako eba n'abaki? N'abakulembeze. Ekyokubiri, enzikiriza, kubanga ekikola eddiini ebeera nzikiriza. Tuli ffenna? Teri ddiini okujjako ng'erina ki? Era eddiini y'obuwangwa n'ennono ogiraba nga kino enkuba bw'etonnya weeti n'etatonya wali kiba kitegeeza bwe kiti. Omukyala wafiirwa bbaawe alina kukola bw'ati. Okitegedde bulungi? Omwana wazaalibwa nga atalina mannyo akola bw'ati. Buli kimu bakirinako eki kitegeeza eyo ki? Ddiini. Ekyokusatu, amasinzizo. Teri ddiini okujjako nga baba n'ebifo ebakuŋŋaana ne basinza bye bakola ki? Bye basinza. Kati ebyobuwangwa n'ennono wekubanga tubitunuulidde bulungi tubyetegereza, ebintu ebyo ebisatu babikola ki? Babenya. Kitegeeza nti eri ki? Ddiini ewedde emirimu. Tokola ddiini bbiri. Onaakola eddiini bbiri ojja kuba mu eri. Kati abasiraamu bangi bakola eddiini eri nga balowooza n'eno mwebali naye nga tebamanyi nti bali mu eri, nga tebakimanyi. Ate ekyekwaso ky'obutamanya tekiriiyo mu busiraamu, kubanga otunoonya okumanya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti fariidatun ala kulli muslimin, kyabwatteeka eri buli yagamba nti la ilaha. Kati togamba la ilaha illa Allah kyolina okuzzaako kunoonya kumanya bikwatagana ku kigambo ekyo kyokoze eki? Kyokkiriza. Era y'emu ku irimu ey'obwetteeka ku buli akyogedde okubeera nayo. Tuli ffenna? Kakati ab'ebitiibwa mukkirize nti eri ddiini neeno ki? Ddiini. Kyova olaba Allah yakoowola bakkiriza aga nti ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Abange mmwe abagambye nti la ilaha illa Allah ne mukikkiriza muyingire mu busiraamu mu buggweremu. Kiki yali ategeeza? Nti beera n'eddiini emu. Tuli ffenna? Tubeera na ddiini mmeka? Bbiri. Onabeera n'eddiini bbiri ojja tutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah ng'olowooza wali musiraamu naye nga tobeerangako mu busiraamu. Ng'olowooza Allah ali agamba ani? Weyagamba nti wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Abantu bagenda kusinkana Allah abamanyi baali basiraamu. Tuli ffenna? Nga balowooza okwambala enkofiira n'okwambala okwebikkirira kyekitegeeza nti oli musiraamu. Ebyo bubonero obulaga nti oli muki? Kwambala enkofiira kabonero akalaga nti oli musiraamu, naye si kyekikasa nti oli muki? Omusajja mwamulaba akabanga kemabegakaawo yakwata enkofiira ali ku mukolo gwomu nakwata enkofiira nti mulaba enkofiira eno kitegeeza ndi musiraamu. Mwamulaba omusajja oyo nga alowooza nti enkofiira yefuula omuntu omuki? N'ayogera ebigambo bingi awo n'agirega obusiraamu n'agaba obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe bwajja buzunga. Kitegedde bulungi? Ng'agezaako kulaga nti tulina kukulembeza bya buwangwa na nnono ku buki? Ku busiraamu.
tuli fenna ate ng'eri ddiini neeno ki so kati mbagamba ebitiibwa nti tokola eddiini mmeka 2 onabya n'eddiini 2 ogenda kuba enkyukwe mu maaso g'ekitiibwa Allah nga mu bitabo bye ebyabasiraamu tobangayo. So ensonga ey'okubiri eremezza abantu mu bikolwa ebyo ate nga neeno bajja kwe kuba nti tebamanyi nti eri ddiini neeno ddiini. Singa baali bakimanyi nti eri ddiini eno ddiini bandifubye okulaba nti nga bakola eddiini etya kubanga teryakkiriza munnanfuusi. Eri omukyala asobola okufumba mu mali 2 ng'eri agendayo neno agendayo n'abeera n'emirembe, tosobola kubeera na mirembe. Kabibeera ebibiina bya bufuzi, tosobola kubeera mu kino nga nekiriwo onaatuuka eno bagamba gwe twakulabye eri ate eno onyagalayo ki oli mbega. Bajja kubuuza ebibuuzo bingi naye mu busiraamu mwosanga abagamba nti basiraamu nga mu mizikiti bajja nga ne mumasabo bakola ki bagamba ne basigala nga beyita basiraamu. Tusaba Allah taasa embeera eyo. Ensonga ey'okusatu lwaki abantu balemedde mu shiriki. Abasiraamu bangi bakimanyi waliwo ebigambo byayatiikirira mu umma yaffe n'ebigambo ebyo nga bifu nga si biki si bituufu. Ekigambo ekigamba nti ebyobuwangwa n'ennono bye byasookawo obusiraamu kyayatiikirira n'abasiraamu bangi ne bakikkiriza naye ng'ekigambo si kituufu. Era batera kukireeta bannabyabuwangwa n'ennono batera kukireeta mu mbeera ya ku justifyinga kubeera bannanfuusi ng'eri bagendayo babuleka abagambako neeno bajje babuleka abakola ki olw'okuba nti ebyobuwangwa n'ennono bye byasookawo obusiraamu bwajja buzunga. Kigambo kye si kituufu. Lwaki si kituufu? Allah yatandika okutonda omuntu yasookera ku nabi Adamu alayhi salaam. Tuli fena kati tubuuza nabi Adamu alayhi salaam yali muki? Tiyali musiraamu? Waba yali musiraamu obusiraamu kiki ekyasookawo? Si busiraamu. Kati ekigambo ekyo kyayatiikirira naffe ne tukikkiriza. Tusaba Allah tutaase naye nga si kigambo si kiki. Kati abasiraamu bangi bakimanyi nti obusiraamu byabuwangwa na nnono by'Abawarabu. Ntakasa ne wano obaddewo akimanyi mu mbeera efaanawo ekyo. Aga nti obusiraamu byabuwangwa na nnono by'Abawarabu. Abawarabu batwekera eddiini yaabwe, eno ddiini y'Abawarabu. Kyova olaba naffe tulina osigala ku yaffe nga Bannaafirika oba Abaganda kubanga n'Abawarabu balina eyaabwe batusanga n'eyaffe nga olaba Abazungu bagezaako tusibako eyaabwe balina eyaabwe naffe tulina okubeera naki mutera okubawulira. Awo baba n'enzikiriza egamba nti obusiraamu byabuwangwa na nnono by'Abawarabu. Lwaki tugamba sobola kwerabira Haji Lumya yali ava ku Kaaba, Haji Mulamba nava kukola hijja ne bamuwa akazinda nti Haji tukusaba otubulire byoyizeeko mu hijja eyo byobadde wiiki 2 oba 3. Haji n'atugamba byayize e Makka mu hijja n'agamba nti bannaye byenjize e Makka gye mbadde mu hijja Abawarabu bakuuma ebyobuwangwa byabwe. Okategedde bulungi? Kati nammwe mbakubiriza mukuuma ebyobuwangwa byammwe kubanga n'Abawarabu bakuuma ebyaki. Oyo yalina nzikiriza ki? Yalina enzikiriza egamba nti obusiraamu byabuwangwa na nnono by'Abawarabu. Naye ng'agamba muki? Ab'ebitiibwa ekisookera ddala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam newankubadde Allah yamulonda mu Bawarabu naye teyamutuma mu Bawarabu bokka.
yamutuma eri ensi yonna era yenjawulo gyalina ku babaka abakola ki kyova olaba yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti la yasma'u bi yahudi au nasrani thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ahli an-nar teri agenda kumpulirako mu nsi muno muyahudi ba munaswara n'atanzikiriza okujjaho nga Allah agenda muyingiza omuliro kyali kitegeeza ki kyali kitegeeza nti omukyayina alina kubeera musiraamu kubanga nabbi we yaani ebbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyali kitegeeza nti omudinka alina kubeera musiraamu alina kukkiriza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawayagala okuwona kitegeeza mu bufunze omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumibwa ila nnasi kaffa simba walabe bokka wabula eri abantu baki bonna kati ekigambo ekigamba nti obusiraamu bya buwangwa na nnono by'abawarabu kyavaawa lwaki tugamba nti obusiraamu si bya buwangwa na nnono by'abawarabu ensonga ziringa ngenda kukwebekwerako nga bisatu sireka zizenaagala okumaliriza tuli fenna ekisookera ddala nabbi yagenda okutumibwa sallallahu alaihi wasallam e Makka yasanga abawarabu nga basinza masanamu sikyo yabasanga basinza masanamu n'abagamba nti falyabudu rabba hadha albayt mulekeraawo sinza amasanamu kasita musiramuka mukiza ekigambo kino tuli fenna singa obusiraamu byali bya buwangwa na nnono by'abawarabu bwandibaganye okusinza amasanamu naye olw'okuba tebyali bya buwangwa na nnono by'abawarabu byabagaana obusiraamu bwabagaana okuddamu okusinza amaki eri oli yenna abukkiriza abawarabu nabbi yabasanga yuallikuna tamaima wattiwala besiba irizi nga olabera baganda bawaano n'abasoga n'abasigadde abasinga balina irizi tusaba Allah tutaase nabo abalungamu nabo yabasanga bazirina n'abagamba nti inna ruka wattiwala wattamaima shirikun kasita bukkiriza obusiraamu okuddamu okwesiba irizi okuddamu okukola okuzisiba mu bisolo okuddamu okuzisiba abaana bammwe temuddamu kukkirizibwa kasita mukkiriza obusiraamu abaffe lwaki abawarabu abo bawanyisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagana emesegi ye ate nga byali bya buwangwa na nnono byabwe kitegeeza tebyali bya buwangwa na nnono byabwe kyova olaba abikola ki balwanyisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ekigambo ekyo ab'ebitiibwa kiremezza nnyo abantu mu shiriki obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe ebyabwe biki ebyobuwangwa n'ennono byabwe nga tebakimanyi nti obusiraamu kasita bujja byonna ebibadde bikolebwa nga bikontana nabo birina okulekeraawo kasita ogamba nti obukkiriza infact obusiraamu buli against bya buwangwa na nnono ebikontana nabo okitegedde bulungi ensonga esembayo eremeza abantu mu shiriki ate nga nemizikiti ebajja abasiraamu bangi tebamanyi nkomerero mbi yabashiriku Allah tebamanyi singa oba oli awo baali bamanyi enkomerero y'obushiriku weebeera singa ebyo tebabikola naye olwokuba tebamanyi kyovola bagenda mu masawo kyovola bagenda mu nyimbe kyovola beesiba irizi balina ebibbo wansi w'ebitanda byabwe basamira balina ebifundikwa balina amafubu naye nga nemizikiti bajja tebamanyi enkomerero mbi Allah gye yalaganyisa omushiriku yagamba Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah nti kullu dhanbin asa Allahu an yaghfira amazambi gonna obaolyawo Allah asobola okugasonyiwa singa omuntu asinkana nago Allah illa rajulun mata mushrika okujjako omusajja oba omukazi afudde nga ayina irizi oba afudde nga ayabye ennyimbe oba afudde nga ayalula abalongo oyo Allah newankubadde yeewandikawo okuba nti musaasiza eri ebitonde bye yamuweerera tagenda musonyiwa kasita afa nga teyenenyeza abantu bamanyi enkomerero mbi ya mushiriku yagamba Allah nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi lunaku lw'enkomerero Allah tagenda kusonyiwa muntu afudde nga akukola shiriki
wayagfiru ma duna dhalika liman yasha wanaaba yagadde ajja kusobola okusonyiwa oyo anaaba amusinkanye n'amazambi amalala agatali shiriki agali wansi wa shiriki wanaaba yagadde abantu bamanyi enkomerero omubi ya shiriki abantu balowooza allah alina omuwendo gwa sente gwe yabatuma gwe balina okugenda nagwo mu maaso g'ekitiibwa allah ne batajjukira nti obulamu buno bwakaseera waliwo ebbanga gye tugenda okulimala nga paavu anaaba amusinkanye ne shiriki zijja kuba zimusanze tusaba allah subhanahu wataala atutegeeza enkomerero ya embi ey'abashiriku kubanga olugero olugamba nti ekuba omunaku tekya olugero olwo lufu si lutuufu singa twali tumanye eyabyogera ebigambo ebyo twategeeza ne tumubabula nakuba tetumumanyi naye tubabuuza nabwe temumanyi kitegeeza ebigambo ebyo biyitibwa ekiro kitwala omunaku olugero lwandibadde lutya ekuba omushiriku tekola ki tejja kubanga ekuba omunaku ekola ki ekya tuli fenna ekuba omushiriku etakola ki etakya mu bulamu talina mirembe mu kaseera k'okufa tewali mirembe oluvannyuma lw'okufa tewali mirembe oluvannyuma lw'okuziikibwa tewali mirembe emirembe agenda gifunawo nga agenda kukomekereza mu muliro kati bannange ezimu ku nsonga eziremeza abantu mu shiriki singa baali bamanyi enkomerero y'omushiriku wallahi tewandibadde yaddamu kukola shiriki naye olw'okuba basinga tebamanyi newankubadde nga okubutamanya bwabwe tekigenda kubasonyiyisa naye kimu ku bibalemeza mu kubeera nti bakola shiriki ensonga esembera eddala ey'okutaano bangi bagoberera bakitaabwe na bajjajjaabwe era oli wamubuuza lwaki oli musiraamu ngaakugamba goba muhammadi babeera baana fe ewaffe nga kubalira bajjajjaabe jjajja wange gundi ne kitange bonna baali basiraamu kitegeeza nti musiraamu olw'okuba jjajjaawe oba kitaawe si basiraamu olw'okuba obusiraamu bwe butuufu yovala abakyala eba basiramuka busiramusi oba olyawo babbaaba abaali basiraamu ne bafa nga baddayo muki lwaki kubanga tebasiramuka olw'okuba obusiraamu bwe butuufu basiramuka olw'okuba ebigendererwa byabwe kati bangi bali mu busiraamu buno nga tebabulimu olw'okuba bwe butuufu wabula nga balimu ku lw'ebigendererwa byabwe oba nga bagoberera bajjajjaabwe nabakitaabwe mukkirize nti bannanga obusiraamu bwe butuufu bwe tulina okubeeramu tetuli basiraamu olw'okuba bakitaffe tetuli basiraamu olw'okuba bajjajjaffe tuli basiraamu olw'okuba obusiraamu bwe buki bwe butuufu ate allah bwe yatulagira okubeeramu tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo atuteeke mu bakyusa oluvannyuma lw'okugambibwako era atuteeke mu bagenda okulongoosa embeera zaffe atuwe enkomerero ennungi era tumusaba allah subhanahu wataala atuyingiza ejjana nga tatubaze wadde okutubonereza subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh